Timu y'abasambi 8 n'abakungu 4 be basuubira okusetula olunaku olw'enkya okwolekera eggwanga lya Misiri mu kibuga Cairo okukyekira Uganda mu mpaka za Africa ez'ensere ez'abawala abali wansi w'emyaka 18. Okusinziira ku mutendesi Kerry Martin, si baakugenda n'abasambi okuli Akel Hope, Nakiyingi Evelyn, Nambasa Hamisha ne Naginda Mutanda nga bano baatambudde n'essomero lya St. Mary's Kitende mu mpaka za East Africa ez'amasomero, kyagambye nti si kyakubakosa. We have to now concentrate on just putting everything together to be able to perform to the best of our ability out in Cairo, and it's an opportunity, it's a learning lesson. You know, we just need to continue to plan and prepare and continue to work hard. Yes, abawandiisi wa Federation of Uganda Basketball Nasa Serunjeji ategeezezza nga bwe bakyatubidde mu bulali ensimbi newankubadde nga National Council Sports yabaddukiridde ne tiketi 5 ez'ennyonyi ez'okutwala abazannyi. Tubadde n'obuzibu obwa ssente okusobola okutwala ttiimu eno, naye aba National Council batuddukiridde ne batuwaayo tiketi 5, then ne tugezaako n'okunoonyaako ewalala ne tusobola okulaba nga ttiimu tugitwala egende tukiikirire. Guno gwe mulundi ogusoose Uganda okwetaba mu mpaka za Africa ez'ensero ez'abawala abali wansi w'emyaka 18 wabula nga mu z'abalenzi Uganda yamalira mu kifo kya 9 ku mawanga 18 ageetaba mu mpaka zino omwaka oguwedde. Ku Kingdom TV amalira g'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.